Tubuliko ku etuulira ekisiyaga kigenda mu maaso. Ensibuko y'ekisiyaga eno yavaawa era etandika etya? Amannya gange nze Dr. Obra Tamale ate era nga nze akulira ekitongole ekiyitibwa Medical Face International. Tutuula ku mutale e Mulago wano ku ddwaliro awali ekizimbe ekiyitibwa Galway House ewali ekitebe kyaffe. Tuli basawo abakola emirimu gy'obwannakyewa nga twegatta wamu ne tuyiiya projects empya ate ezo projects ne tusalawo zijje ziyamba abantu. Ku nsonga gy'oyogeddeko ensonga y'ebisiyaga egenda mu maaso mu ggwanga, ng'abasawo tuli mu kuyiiya engeri ki gye tusobola okutambuza obubaka okutuuka ku bantu aba bulijjo n'abo abakosebwa embeera eno egenda mu maaso. Ffenna awamu tusobole okulwanisa ensonga eno egenda esensera eggwanga. Ffe ng'ekitongole tuvuddeyo tuyimiriddewo nti tujja kuba abasawo abayimiriddewo okulwanisa ebisiyaga. Era ebisiyaga ebyo nga tugenda kuyita mu system ebawa information ebikwatako, information eyo eyambe nnyo mu decision making oba mu kusalawo omuntu kyayinza okukola. Njasooka okubagamba nti ebisiyaga kintu kipya mu maaso g'abantu abamu, naye ate nga biruddewo bimaze akaseera kanene nnyo mu community ya Africa, si na Uganda yokka. Ebisiyaga bino byawangalira nnyo edda mu masomero naye nga abantu babisirikira nga naye lwe kyali kitandise okukula. Kituwa ky'okuyiga nti ababitumbula byonna bo omulimu baagutandika dda nga ffe twebase. Kifaananako okubeera mu nnyumba nga weebase omuntu n'ajja okubba, ogenda okuzuukuka ng'ali mu kufuluma nga buli kimu akyetiisa akitwala. First of all ogenda osimuka ng'oli munafu nnyo tosobola na kulwana naye ate ng'atwala buli kimu. Kale naffe nga Africa weekanga nga omuntu atuguddemu atusensedde amaze okutuleetera emize emikyamu ku ssaawa eno ayagala kusalawo busazi ffenna tumalawo. Naye ebiseera ebisinga nze ndi apooso manyi Mukama abaayo n'akasanvu kasobola okulwana era nga twewaddeyo tubeere akasanvu ako Mukama kanaakozesa okutuyamba obutagwa mu kitimba kya bisiyaga. Weetegereza ebisiyaga byava dda era nga Bayibuli ebyogerako emyaka egisukka mu 2000 edda byaliwo. Lwakuba we twetegereza emyaka egyo egyedda nti buli we byabangawo Katonda yanyiiganga n'asaanyaawo ensi mu mirembe egy'enjawulo. Kye kibi kyokka kye tulaba ekyanyiiza Mukama n'atuuka okusaanyaawo ensi. Kale kye kibi ekitayogerekeka kubanga ekibi kino kibi nnyo, kijjirako ebintu bingi naye Sitaani kyakozesa nga n'asaanyaawo ensi. Kati tutunuulira engeri gye kizzeemu kiyise waggulu kubanga otunuulira omukulembeze waffe President Museveni ye musajja omu mu nsi yonna ayimiridde n'agamba tetwagala bisiyaga mu nsi yaffe. Mumulabye enfunda eziwerako era nga ye omuntu tumuteerawo omukono nti tayagala bisiyaga bino. Naye ate omuzungu omwetegereza engeri gy'akolamu ekintu kye nti atuuse waali nti Museveni asobola okugamba nti saagala bisiyaga naye ate nga wansi already omuzungu yayingiddeyo dda. Bajja dda nga tetumanyi nga baleese emmere okuyamba abanaku mu organizations ez'enjawulo, bayingira dda mu masomero ne batandikawo bursaries. Kati bwe twogerera balina abamu be bayimusizza bateese mu bifo eby'enjawulo. Weekanga nga ne weeyagala okwetaasa ne Museveni yennyini wayimuka tukirwanyisa ate wabaayo already bali abasajja be baarecruitinga nga bali mu ffeffe nnyini. Kati abalabe baffe oluusi twekanga nga omuddugavu yennyini
ate yakoze eki yakiyimusiza mugenda okwekanga nti ono omuvubuka lwe kanaku gwe tumanyi ate gwe tubadde twagala ennyo naye ate musiyazi nga kikugamba ki nti ono serebu abadde ayogera tiktok naye ate musiyazi ate ono kwegamba ng'abantu benyini bembadde musuubira nti babuvunaanyizibwa ate nga be basiyazi ono omuyimbi naye ate naye musiyazi kikulaga ki nti omulimu n'omuzungu aba yagukola dda. Bulabe ki obuli mu kintu kino singa obeera okyetabyemu? Ebiseera ebisinga ebisiyaga bino bitandikira mu psychosocial effects bwongo bw'omuntu engeri gye bukolamu. Kubeera ng'omuntu avudde mu nkola y'obwongo nga tunagenda ku physical waliwo psychologically nti omuntu avudde mu kwagala ekintu ekikazi oba ekikazi okwagala n'ekisajja azze ku kimufaanana. Okubeera nga tosobola n'embuzi tesobola kikola nti tesobola kusanga mbuzi erinnyira mbuzi ginnaayo nga nnume oba nga enkazi neyegatta n'enkazi. Kati omuntu gw'otandika okwagala mukazi munno oba musajja munno kitegeeza obwongo bwo waliwo ekibusuuseeko. Kati effect esookera ddala eri psychological. Omuntu okera okumakya n'akwagaza okutuula ne mukazi munno naye ng'omulina mu feeling. Kintu ekyo kinene nnyo. Nkwaddemu abalabi oba bawuliriza mwagala kumanya biri ebisembayo naye kiri eky'obwongo kye kisooka kubanga kye kiragira ebirala byonna. Bwe tuva ku ekyo tutunuulira omuntu watandika jjukira we yeekutula omuntu eyo effect ey'okubiri gyegendako. Omuntu waava mu area nti ajja kwagala ne mukazi munne omukazi n'omusajja n'agenda ku kitonde ekimufaanana aba yeeyawudde mu kibinja. Kitegeeza effect esookera ddala kutwawulamu nga ffe abantu tandika okuba n'abantu sex tutategeera erina byekola. Ojja kwegendereza ekyokusatu nti bitandika okuba ku mubiri nti omuntu ekyokusatu kimutuuka ku mubiri gwe nga ye. Omusajja bwe bamusiyaga kyekimutuukako mu kutegeera kwaffe nga ffe abasajja ebiseera ebisinga emibiri gyaffe gyatondebwa nga tegifulumya nga tegiyingiza tewa kye tuyingiza. Ebiseera ebisinga tufulumya oba mukamwa kale tuli emmere naye tutwogera mu kyokufulumya nti ennyindo ebituli bino bifulumya oboonyiza eno waffe wansi tufuka ne tufulumya emabega tufulumya. Kati ebitundu byaffe bino ebyekyama bifulumya bufulumya ffe abasajja. Kati singa ekitundu ekimu oba ng'emabega okozesaayo okuyingiza ekitegeeza ekkuba erya designingibwa tulinamu kye tuyita channels ezo eziba munda tuzita sphincters zaakula nga we ziggala nti ziggulawo ne ziggalawo bwe ziti. Kati gw'ove n'emabega gye ziggalira n'osindika ebiseera ebisinga oziyoza. Ekyo kinnyonnyola lwaki abantu abasiyagiddwa batandika okuyita empitambi. Nsimanyi oba muntegedde naye nkulaze ekintu ekyo nti kiba bwe kiti sphincter bagita sphincter naye geeti y'emabega eggalawo bweti. Kati bweggalawo bweti nti ebintu ebigenda okujja okufuluma bivaayo neggulawo bweti bwemala neggalawo. Kati gwe ojja n'onyiga okuva ate n'emabega n'oyingira munda ojja bukutula buno bwonna obuggalawo wasigale nga kiggudde. Kitegeeza ki nti omuntu yenna gwe basiyaze kabeera omwana omuto emabega tewaddamu kukwata bulungi. Kyova olaba abantu abo bamala obuseera bingi nnyo nga bakozesa nnyo pampers. Era guno omulembe ojja kwekanga balanga nnyo pampa z'abantu abakulu mu bipande nti pampa z'abakulu kubanga abantu bayitira ensonga endala. Abantu bano buli woteekayo ekintu ekipya ekitawade kinalina kubaayo oteekayo obuwuka. Nange engalo zange zino zolaba wano ziriko obuwuka bwe siraba bwe mba ngiteesa emabega mu kaseera kano egenda n'obuwuka obw'enjawulo. Then ebisenge byaffe eby'emabega eyo ng'abasajja biba birina we byekutte naye nga biri rose. Ebiseera ebisinga omuntu wayingira munda n'ayingira nga bwafuluma ebisenge ebyo binafuwa kubanga tebyakolebwa ku ekyo biyiika era ne bifuluma. Kyova olaba mu kaseera akalala ke nnaafuna nja balaga ebisenge ebiyiika omuntu n'abeera nga emabega alaba ekyenda kiyiise wansi. Abamu baziyitanga empanama naye nga kisukkako ku ekyo efulumira ddala ebyenderi ate tebiddayo. Tulina kisala busazi mu ddwaliro ne tukiyimpaya. Kati omuntu obulamu bwe buba bufuuse obuzibu. Wabaawo ensonga eya cancers ezo we zitandika okujja nti otandika ofuna ebibeera nga naffe obeera kuleeta ku ddwaliro tetumanya kikuluma kubanga kipya. Kansa kiba kintu tutategeera
tulaba muntu azimba avunda tujjanjaba bino eddagala terikyakola tunoonya eddala wekanga omuntu ng'alimbulumya obulamu bwonna naye ate nga bamublindinze waliyo ebintu bibasiigayo ebiringa giriisi ebiseera ebisinga byebakozesa ezo chemicals baziteeka mu kifo kyezitalina kubaamu kati ekyenda ky'omuntu ne kibeera nga kikoseddwa nnyo kati wekanga ng'omuntu oyo obulamu bwe tebukyasobola kuddangula waliwo ensonga era endala nkwe wetegereza omuntu asiyagiddwa akyusa embeera zebabakuba ebiyisoyiso abamu abakazi osanga omuvubuka mukulu ategeera alina n'ebirevu naye nga yeekoza nga abakazi hormones ne tazibalansinga abakazi abamu bamanyi okubakola ne yeefuula omusajja abamu ne batandika okugwayo amabeere ne gavaako hormones ezo ze babakuba nti ofuukire eddala kiri scientifically zikyusa obulamu bw'omuntu naye zirina side effects ez'amaanyi naye nga womanyi nti atusinga amagezi yatuyita mu ssente ewaffe Uganda eno buli kyoleetawo nga kirimu akasente ne wetugamba nti mwenna abawuliriza abo abandaba enkya buli anaakeera wano ku TV eno wakufuna emitwalo 2 ojja kwekanga mwenna abalina puroguramu ez'amaanyi muzisazizaamu muzize ku makya ku kima ssente ezo era mukeeraawo ku TV ku makya ne musimba nga mulinga bali mu kuruseeda kubanga babagamba emitwalo 2 kati sente zisika nnyo obwongo bwaffe naawe gwandaba wekanga nga ekintu ekirimu sente oyangu okikola kati kwe kugema kwe tulina okusooka mu buvunzi tulina akatabo kano bakayita Capital of a Dream tukakoze nga ekintu kyetusobola okuyamba eggwanga gye tusobola okweyambisa ng'ekitala ekisobola okulwanyisa obusiyazi nti ekitala kino tukiteeseemu obubaka bungi ng'omuntu waba akasomye n'akatunamu n'ebifaananyi ebirimu omwana omuto afuna ekifaananyi n'obukodyo omuntu bw'asobola omuyisaamu obungi kubanga abazungu balina obukodyo bungi abamu bajja kuwa basale abamu bajja kukuleetera mmere abamu bakuleetera ssente kati abaana babasasula ssente omwana omuto takwatanga ku ssente n'omu emitwalo 6 awulirira ddala nga kyomukoze ne mama we tamwagala awulira nga gwamwagala okusinga abazadde be kati mukana akatabo tugezaako okugjayo obubaka obwo omwana ayige nti maama si butanjagala naye sina kukwata ssente ebyokwagalana bintu bingi byetuteese mu katabo kano si bya bisiyaga byokka n'okusoma mu kibiina abaana tebasoma bulungi abaana bagwa beegadanga ono covid yatuleka naye atusabuukuludde kati byonna okuzza awamu twetaaga okusinkana abazadde era katuna puroguramu nga tuyita mu masomero gonna alaba nga alina essomero tugezaako nnyo okujja okusinkana abazadde bw'oyita meeting y'abazadde ne twogera n'abazadde ne tubayigiriza okukuza abaana parenting omuzadde amanye eki ku mwana engeri gyakula obwongo bw'omwana wange bukola butya nsobola ntyo muyamba okutuuka ku kiruubirirwa kye oyogeddeko ku kyebyenda okufuluma singa omuntu abeera yeetabye mu bisiyaga kino kiba kitutte ebbanga ki mulimu abamu be bakaka obukasi ebisiyaga mulimu ababyegenderamu emirembe naye kino okufuluma kw'ebyenda kuno kijja kitya emibiri gyaffe gyatondebwa nga gyanjawulo okufuluma kw'ebyenda n'endwadde ez'enjawulo zisinziira ku mubiri gw'omuntu n'engeri gye yakula kyova olaba tusobola okuba nga twenkana emyaka naye nga tetulina maanyi geegamu oba buwanvu bwe bumu oba n'engeri gye tumira eddagala lyaffe nga n'eddagala kyeritukola kyekimu kati bakiyita variation in humans buli omu alina engeri gyekimuyisaamu oli basobola kimukola omulundi gumu n'ayisibwa bubi naye kyokuvaayo ebyenda kijja ng'omuntu akyemanyiziza nga babeewawa ssente buli kaseera ne bamuddingana ebyenda ne bigenda nga binafuwa ekyenda kino wekinafuwa kisalibwa kikola kikifuna bulumi ki bwabeera ayitamu mu kaseera ako kyensobola okukugamba tewali kyangu okusiyaga okuviira ddala nga bakutandisa okusindikayo ebintu byebakozesa ebya artificial wabawo bulumi naye abantu babigendamu lwa ssente kubanga abantu baagala okulaga status zaabwe nti zanjawulo baagala okuvuga mu motoka ag'ebbeeyi baagala okubeera mu makalina mu apartments naye ng'obulumi bwo sisobola nabwo kugeraageranya bulinga kubanga n'omuntu alumiddwa erinnyo waliwo omuntu aba n'erinnyo nga limuluma paka obudde we bukya ate nsobola okugamba nti obwa kansa buyitawo nnyo kubanga bwo buluma tebukendera ate nga bweyongeza kati oba wali ofunyeko erinnya erikuluma ekiro osobola okuba n'ekifaananyi ekyo
ekyenda kiruma n'amagezi ne gakuggwako kyobula abasinga tetulaba nga bakaddiwa bafa bakyali nga balina bali confused nga bafuuse byeneena kale bwekyo wekifaanana. Kati omuntu ayinza atya okukyewala? Okwewala tugambye tusobola kukozesa kitala tekiriwo ku ssaawa eno kwogera n'abaana, tulina okwogera n'abaana, tulina okwogera n'amasomero, tulina okwogera n'amakereziya, tulina buli wakuŋŋaanirwa abantu tubasaba mututuukirire, tuli wano tusobola okubabulira contacts zaffe ne mujja. Akatabo kano sookafuna mu bookshops zonna n'okafunayo kali ka mitwalo ng'esatu kitundu byokka n'ogenda n'okeegulira n'okateeka ewaka. Naawe alina omwana gw'oweerera, teebereza omwana omuweeredde paka P7, omwana omuweeredde paka senior 6, omwana omutuusizza ku university n'asanga ebisiyaga nadda ewaka n'akugamba nze maama nze sikyayagala bawala, nze nnyumirwa basajja bannange. Olina engeri gy'oyabika omutima. Bika bya kansa ki ebikambwe ebirumba omuntu oyo? Ebyo kansa wa mirundi mingi, asookera ddala kale bingi twandigambye nga koloni yonna. Koloni kansa yasinga osooka okukosa abantu naye tetujja byogerako olw'obuwanvu bwakyo, naye nga kansa mungi nnyo atandika omu nga tannategere n'omulala kyali mu research era gwe bakyakola naye nga kyekintu sitaani kyagezaako okukolera okulwanyisa ensi yaffe.